batubbye nnyo era nsaba bannopu muneegatteko twagala genda mu kkooti abajaasi bakola ebyo era nze saagala mubanenye nnyo batuyambako nnyo nabo bakoowadde ekintu akuba weetamwe akuba musikike mundu abagamulwa temulaba bambiga amateeka tegabakkiriza okuvaayo ngaffe kati alina kukuba kuyitira munda abo bajeesi balwanyi baffe banene baza kubi bakibooko mwongerere eddala banne mukube kibooko ate mwatukoze mwali badde muttamu abantu nga basatu prime minister oteeka okwogera diplomasi okutambula diplomasi okuzina diplomasi naffe ne tumusinga okwogera prime minister oba ekifo kyamusukkako obunene negwe ne weetinkuula noyita n'abayaaye bajje bazinayo mwetinkuuliraawo prime minister namba 3 wa Uganda bannaye buli muntu ayazze omuyimbi najja mulala eyannambi mumuzire temugenda mu bivulu byabwe Leonard Mayinji oli wange ne bakuzire wagana okutereera ono Suna Ben lyambizizo bakuzire baza abantu beekawempe banne twasimye nnyo temujjanga okwo webaza abantu beekawempe tuli ku emboozi mu UG akaluke kawempe kawedde ndina Isima Lubega HBB tuze tuwayemu tutunulya akaluko nga bwe katambudde n'ebyalabikiddemu nalabyekaawo NUP lwaki babba obululu wangamba tuli muna NUP wadde ngo wagira Robert Kyagulanyi Center mune NUP naye lwaki nalabyawo balamu ng'akutte nga abanne gwe bakutte nga bagamba nti agent wa NUP nga bagamba nti bamukutte n'obululu wadde obutiikinge era ne babubalaawo ndowooza babadde busuka mu 17 nga bamukutte awo era ebyo obululu goza abasajja bano buli gye bagamba muzeeyi akwata mu kalulu kakale ate bo biki bino bye bakola ako kabadde kabadi kabalamu manyi balamu bambi kati alina ebizibu bingi alina ebikolimo bingi kati oyo yagenze kutwala bizimbe bya BMK katateredde yabawola sente zikawumbi kalamba nezigwamu ne balemererwa okuzisasula ne balemererwa ddi lwaki tobalinze ne basasula olidde lwaki tobalinze ne basasula tobakutte empola yeggwe ezo wazijjawa oli ku sente zamu wa musolo kwozanyira kati balamu bambi ajjudde ebikolobero ajjudde ebizibu tyodola kati anyonya bimuzzangulu gwalabye omuvubuka ng'addala weni UP omuvubuka nga bwe yabadde ayogera nedda ate saaga mukwasa poliisi kasambi kwasizza owakakikuko by'okulonda ko omuvubuka kambeko nno kyenjogera nedda ng'omuvubuka ali very smart very comfortable gwe bwe balowooza abantu badongo omuvubuka yabadde mupange bupange siri wa UNP NUP naye NUP si muntu waabwe balamu yaleese bambi kavubuka ke oba yakajjeewa noza nakanga nja kuwa ekyebiri jangu nzanyira eddiiru eno naye ngaebyo tebyabaddeyo balamu kati ensonyi zimukwata engeri gyatwalemu emaali y'omugenzi olidde kati beera ku bizibu byo byakutwala maali ya munno nebino byesonyiwa ebyobufuzi kyenaligambye balamu obunkenke obalabikidde mu kaluke kawempe okutuuka ddala wali mu kubala akalulu nalabye lwaki abantu bawakana nnyo nti badde balowooza nti Nambi tasobola kufuna bululu ku polling station buweza 7 okuba nalabikawo polling station emu nga balaga nti Nambi yafunye 7 nga balaga nti omukulu kanso na Lukoola nga balaga oba yabadde obangamu oba mu 10 oba mu ngenda kebera ku wano abantu ne bakiwakanya nnyo babadde batuufu nange kenyinyi nkyapakana
mu Kawempe yonna temusukka bantu bawagira Museveni 3 mu constituency yonna. Temusukka bantu ba mwami Museveni 3 bateekwa kuba 3 289 229 tebasukka waawo. Kati Nambi kyovana nti abatuuze b'e Kawempe balwanye nnyo nga naffe tukiwakana. Nze ne kaakati baatubbye nnyo 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 nnyo. Mwabbiddwa? Twabbiddwa nnyo. Mugenda mu kooti? Kandabe bakama bange kibanaagamba. Kuba mbadde nsaba bakama bange ne Nalukoola tugende mu kooti. Afuna ate olunaana? Obwo buto baatubbye nnyo 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 nnyo. Era nsaba abanupu muneegatteko twagala genda mu kooti. Nambi tasobola kufuna bululu obwo. Naye kulali kwaliko abantu bangi naddala ya mwami Museveni yasembayo mwami Museveni kwe yajja. Abantu baali bangi. Buli bakozi ba bitongole byonna bye basomba. Basomba aba KCCA, ne basomba aba Water, ne basomba abaaki, ate basooka bagabiranga mitwalo 5 ne babaza ku 3 ne babaza ne ku 2. Nenga bakake. Okugenda kulaale. Era wabalabanga ensanyuka yaabwe. Omanyi ensanyuka enkake gwe tewalabako Maama Fiina ne bbaawe. Bbaawe ng'amuyozaayoza ku birthday. Bbaawe ng'olaba mukake. Wano bwe yamuweera ekimuli eky'essente ennyingi eky'amadaala. Ng'omusajja alabika n'essente zimuluma, ssente empitirivu ennyo bwe ziti lwaki tazimpadde. Yazimuwa ng'ekirabo. Naye nga omusajja aga ssente nga nnyingi. Senga twakosezza $1,000,000 oba 2 ne $5,000,000 ng'olaba omusajja mukake. Kati n'akalulu k'e Kawempe bannambi bwe baabadde. Abawagizi ba Nambi ng'olaba bakake. Omuntu omukake n'atali mukake omulaba. Kati abo abantu abo wedde abasombebwa babadde ba bitongole eby'enjawulo ebya gavumenti. Bakozi ba bitongole bya gavumenti. Si bannakawempe. Era kyova olaba ffe tukyawakanya nnyo twagagenda mu kkooti. Faida tasobola kufuna bululu obwo. Obululu bamubbidde bungi. Obululu bamubbidde bungi. Kati Farida nga bwe yabufunawa. Farida buli we yeesimbawo n'agamba oba nali ku mukutu guno. Nega Farida agenda kusemba. Nogamba nti agenda kusemba nga gundi ono ani ono? Kifumbowa. Nze manyi abasembi ba Uganda. Kifumbowa, Abedi Bwanika, Farida Nambi ne Mutazindwa. Ne Mukaaku. Manyi abasembi ba Uganda. Obalina ku ngalo. Njoza nali ku mukutu guno. Ne kuga Farida ateekwa okusemba. Ebyafo bya Farida buli wajja asemba bwese. Gwalaba Farida tuva naye Butambala. Akaalo kabwe bakayita mu bulo. Naye oli ne bwakuvuma obuvumi nti olinganga akaalo kaba Farida bakuvumye ennyo. Kali mu round about zineezedda zi 1900. Akaduuka akasingayo okuba ak'ebbeeyi butunda ery'emmese ery'essaawa n'obumasu bw'emmese. Oli ne bwakuvuma obuvumi nti olinganga waka waba Farida abakuvumye ennyo. Si muwala wa mwami Kigongo. Anti we ŋŋamba owaka waagi Kigongo wabi wazibu. Olaba kolansi yabalima okumujja emitala Mariya omuyingiza mu bulo. Akatawuni ke kasingayo mu Uganda okufaanana obubi. Kati oŋŋamba otya nti olema okukulaakulanya akatawuni we bakuziika we bakuzaalira ogenda okulaakulanya Kawempe. Abantu abo bajooga. Akatawuni k'omubulo kalina round about ndowooza baagikola mu 1900 Buganda Agreement. Bulawundi obwedda ke kali naye babadde mu campaign nga bagamba nalabako omukyala ono
Ssabakunzi we NRM Senninde nendabako Ssaabaminisita nga bagamba nti bannakawempe ebbanga lino okubeera nga tebafuna nkulaakulana na buweereza balonda bubi baze balonda opposition ebbanga kumpi lyonna nga bagamba nti kibalemye kibasibye mu mbeera embi wa gavumenti ya Uganda gye balonda obulungi ewali amata nga n'owabaleeta mu buyinza oli ne bwakuvuma obuvumi nti olinganga omuntu weeruweeru babalimya bunaanansi ate buli obutono obukadde obw'edda ne luweero gye mwekweka gye mwalira ente z'abantu emmere y'abantu mubalimya bunaanansi buli obw'edda bambi babusiba 18 singi 5 kati obunanasi 18 singi 5 baligaggawala ddi ababaleeta mu buyinza wo wali amata obuta ntonoolombaka wa movement matabuta Nabbanja mubuulire kuzina bitaliiyo tamanyi nti prime minister azina bwati atambula bwati mukyala Nabbanja oba alina byanywa ekisibo kya prime minister kya bbeeyi nnyo kya buvunaanyizibwa nnyo kikuume ne tozinanga mulimi tozinanga muvubi enzina yaba diplomasi onyinya mbunyinya katono sikwetinkula Nabbanja neetiikulira ku stage nga tali prime minister natandika n'okugira ekibiina bwe kiti alya bugizi kibiina bw'ati atulaga ku nyaasi alinamu nedda na mukyala Nabbanja weewa ekitiibwa prime minister okanga mu bukanzi bwoti enzina ebanga ntono nnyo ng'eyo omugenzi Paulo Kafeero otiisa mu butiisa bukapa n'okita nene weetiikuula nga ddiikuula nti nawe oli prime minister wa ggwanga togenze nnyo ate nze nabo muganjo bizina temwabirabye byazinidde Kawempe prime minister oteekwa okwogera diplomasi okutambula diplomasi okuzina diplomasi naffe ne tumusinga okwogera prime minister oba ekifo kyamusukkako obunene negwe ne weetinkuula noyita n'abayaaye bajje bazinayo mwetinkuuliraawo prime minister namba 3 wa Uganda ate ne kino bannakawempe twebeebaza nnyo bannaye buli muntu ayazze omuyimbi najja mulale ya Nambi mumuzire temugenda mu bivulu byabwe Leonard Mayingi oli wange ne bakuzire wagana okutereera ono Suna Ben lyambizizo bakuzire Suna Ben yabaddeyo yaliyo mbazira tone bakuzire gwakava ne ku accident bakuzire ne bo bagamba nti bakolera buli omu kubanga eri eba business NUP bwe bayita bajja kujja bakole NRM bwe bayita bajja kujja bakole FDC nekana akasinga obumpi akampi ng'obulamu bw'ensi Kanatoro nako ne kajja mu bino muzire n'eddwaliro lyako liri Kitebi nedda abantu bano tuli banyivugo yeka tubakole tutya tetulina mmundu mwami Mayanja tetulina mpiso tetulina busobozi walabi kibabakoze era obwedda neeraliikirira ggwe si ggwe mugonvu nga Bogoya nga bagenda kuba ggwe bakuleke ne mukubi era obwedda neeraliikirira ggwe si ggwe munene nga bagenda kuba ggwe bakuleke ne mukubiro era nakubye nekwese nnyo salabi nekwese nnyo ne bambulwa naye ng'ate nabaddewo era obwedda neeraliikirira ggwe ate bane bannamawulire mubeere batono nga kali akaana akali ku kamera mubeere nga Kafuredi musale weiti era obwedda neeraliikirira nga bagenda kukuba ekisajja kyange kabakinkubire bakimalemu n'ekyalo
ulidde obwedda nkweraliikirira gwe munene gwe tosobola kudduka owulidde gwotambulanga nawolovu naye nga bakikube bakimanemu ekyalo ulidde naye nga serious note bambi kibinya ekyagudde ku bannamawulire ne bannamawulire nammwe mukendeeze ku bunene ate bwe mujja mu basajja mumanye nti muze mu batujju toweemalaamu obulamu bwo bwa bbeeyi nnyo okusinga ekirala kyonna mwekuume mwegaadinge bw'olaba abasajja batabuse gwoba osooka okuddukawo teri kyabbeeyi nga bulamu kati omwana oba wa topo rediyo egisu tugamuteekamu ddala waliwo gwe basambye ensigo tagenda kuddayo kuzaala waliyo omuwala gwe bakubye akyalina bubi nnyo bannamawulire bannaye tubakuutiriza bw'olabanga ebintu bitabuse bulanga musambwa towaliriza towaliriza nti bantumye amawulire nteeka okukolagana ebyo bikola mu nsi zyengunjufu si mu Uganda munnamawulire mu nsi ezaakula bakukuumana nnyo nga kuliko n'abakuuma okwata amawulire go bulungi ne bwe mulabanga abasajja bano muddukeewo mubireke amuyisibwa bubi lwaki gavumenti eno ekozesa olulimi mbu kakati mmwe ekibasibye mu bwavu naddala mu kifo wabeerewo opposition mmwe ekibalemusiza okufuna enkulaakulana kubanga mwalonda gundi opposition nze mmadde ndowooza nti gavumenti eno omuntu eno gwe bagisindikidde eba eno okukolagana naye kale noba tukolaganye naye naye gavumenti eri okukolera bantu okumanya nti oluguudo lw'ejindirufu wadde wali opposition naye lukolebwe kubanga abasasula omusolo mulimu aba-NRM aba-FDC aba NUP aba DP abatali abagamba abo baloza nti bo tebali mu byabufuzi naye nga tebabirimu mu ngeri endala nti bonna eba erina okubaweereza kubanga basasula omusolo naye lwaki bo bakozesa enjogera eyo nti kubanga mmwe ekiremeseza okufuna enkulaakulana mmwe mwalonda opposition anti n'akyemalira atuuka ekiseera nga takyaswala ng'aswaza buswaza n'akyemalira atuuka ekiseera nga takyaswala ng'aswaza buswaza kati nakikubuuzizzaako ne nkugamba mpaayo ebitundu bibiri mpaayo kale kimu kyokka nga kirimu wa NRM naye nga matabuta nga Lifalo hospital gyeri ambulance kuliko 3 abeeyo banyirira amasomero gali bulungi enguudo nnungi kiruhula kiruhula wava mu kya Museveni maama natuukayo wabi wazibu era mu kya Museveni yali ajja mu byobufuzi naye yabagamba bwatyo ne tena kyakyusizza ku kihula talina nali ntuuseeyo mmanyiiyo kubanga ekihula era yewava ne mukyala pulezidenti wa His Excellency Babi ne Babi aveeyo nali ngenzeeyo era naye wabi wazibu kati n'akyemalira atuuka ekiseera nga ye takyaswala wabula ng'aswaza buswaza gwe mpaayo walala onga nti wano wali mata ebyenjigiriza biri tiiki ebyobujjanjabi biri tiiki enguudo ziri tiiki ebyenfuna biri tiiki kubanga wafugirwewo wa movement naye enkoleba yanakyemalira yakuba nti atuuka ku ddaala nga takyaswala nga yina kuswaza buswaza be banakyemalira bwe bakola ebankola yabanakyemalira era bye babadde bagamba ab'ekawempe Haji Kigongo avuddeyo ne muwala we mubaleetedde mufunye enkulaakulana Haji Kigongo nga bwe wagireetawa enkulaakulana ogambye ewaabwe ewumanyiyo mu kyalo akalo bakayita bulo ne kabi kazibu ewasibuka Farida Nambi n'Haji Kigongo ye Haji Kigongo ba Farida omwagala nnyo mutwale Musa Kooti oba Maya Resort wati balina Maya Resort gundi neggwe mwaya wakudibyeko obuliddwa w'omuteeka ogenda ozunga naye
naawe kenyini olaba takusaana. kati kisobola okubanga omwana ng'omulina naye nga takusaana omwana ogwo wazaala kati yalibadde amuleetamu ebyo ku ssente z'alina kuba yamuweerera omwana muyivu. Omwana muyivu mutwale musakooti abeere manager, mutwale mbuya emaya, mutwale mu bizinesi endala olina bulangiti transporters, negwe otye muteeka mu bizinesi zo ate omuwa bannayuganda. sagala kuseka omuwa bannayuganda kubanga munnayuganda ateekeddwa okwesimba wonna. Omuntu omulungi asooka wuwo. Omwana wo matabuta mututere mu bizinesi zo eno tomuleeta. negwe kenyini akudibyeko nyonya w'omuteeka ndozo nokyana mwegaana nti sigwa omuzaala wakati akusukkulumyeko ate ojja omuzunzazunza nga bwe yakola ddi, nga bwe yasakira ddi. mu bulo we babaziika n'ebijja byammwe bijjudde omuddo. kisoboka ekyo. Ebijja byaki Kigongo bijjudde omuddo. Musooke mulimu omuddo oguli ku bijja byammwe. Wonna wajjudde ensiko. Muwoza muleese mataka w'empe. Lwaki amata temugasoosa mu bulo? Amata temugasoosa ku kabulize wammwe ne ziba nga zinyirira. Muleke tumanyiira. Muleke tumanyiira. Ebulo wali essomero liryeri limu lyeriri kaleekaleko ng'omubi omweru baliyita batya? Baliyita bulo parents. Negwe ga bulo yalibadde n'essomero limu lyokka. Senga bulo engeri nti Haji Kigongo ye mugagga asinga owokubiri mu Uganda ate ye vice chairman wa NRM mu Uganda senga ali amasomero nga 38. Nawe wali akasomero aka bakayita bulo parents. Kekaliyo kokka. Mwabagala ebirungi abagaza ebintu. Ebirungi bibeeremu okwagaza abeewammwe bwe mwazannyanga ng'obyagaza balala. Obuwanguzi buno mwami Nalukola bwe yatuuseeko okusika omuguwa okubaddewo tiya gaasi okukwata abamawulire okukwata bannabyabufuzi okutiisatiisa byonna byayitiddwamu ng'ababyokwerinda be babikola kutegeeza ki naddala nga tugenda mu 2026? Kutegeeza NRM bongedde ogikyawa. Abajaasi abakola ebyo era nze saagala mubanenye nnyo batuyambako nnyo. Nabo bakoowadde ekintu akuba weetamwe akuba omusikike mundu abagamuli temulaba bambiga amateeka tegabakkiriza okuvaayo ngaffe kati alina kukuba kuyitira munda. Abo bajaasi balwanyi baffe era nzisobola kuvumirira bajaasi abo nze mbeebaza bwebaza. Babaga ekintu kyakisukkako tebatuwa musaala tuli bubi naffe twagala ku kyenji. Abajaasi nabo babanja kyenji kyovula bakuba omuggo omuwalabu akuyita sohumatunuzuno. Era kanfukamireko nabo mbeebaze ab'ebyokwerinda abakubi ba kibooko. Banene baza kubi ba kibooko mwongerere eddala. Mwongerere eddala banne mukube kibooko. Ate mwatukoze mwali badde muttamu abantu nga 3. Nedda. Twagala abantu beenyiwe, abantu beekyawe. Abo abasajja batuga wake up. Abasajja batuzukusa buzukusa. Abasajja banyiwadde gavumenti. Teryagala gavumenti eyo nakuba bantu miggo. Taliyo. Abo bawagizi baffe. Era bane tugenda budget ya kaadi zaffe tuzibawe mpola mpola. Abo bawagizi baffe 10 ku kinne waakyo.
era mu nsi ezivuddeko ezifunye revolution bajaasi be babirese bwe batyo banye temunyigira bajaasi batuzuukusa muzuukuke wake up era bane mbeebaza abajaasi muteekemu n'akajanja mukuba kibuuko bwe musanga mubakube muteekemu n'akajanja mubakube lwakuba mwakubye katono kabadde katono ako oyagala batte busi kabuzeemu ze nadde njagala waffewo emirambo ng'etaano anti bye byatuwazaamu Museveni mu nsiko yagenda n'ensonga 10 ebimu ebyamutwaza bajaasi kola fujjo yali ensonga namba 3 kati mukube kibuuko era nze sambadde nawe mbasanga buli mujaasi nali mufuyiyo ebiri era munyonyeeko olina ekyebiri kyabwe nina ekyebiri kyammwe munyonyeeko abadroni abakoze fujjo buli muntu naye ekyebiri munyonyeeko njabawo ekyebiri ne paketi ya sigala eya supermarch ali sigala waki omujaasi bw'atanywa ku sigala taweera fazaali ne bwakoleza obukoleza n'asula wabbali kimumala okukakkana omujaasi ebimukakkanya sigala ebbeere baagala nnyo ebbeere sigala na bbeere baagala nnyo ebbeere ne sigala bakakkana nnyo n'okola ku training awo baba basanyuka ate nga batuzuukusa era nze sivunaana bajaasi kyobula nti nfukamidde nembeebaza bane temujjangu okulwakuba nti mwakubye empola twabadde twagalayo emirambo nga3 oba 5 kuga mutuzuukusa muzuukuke ffe tetulaba era muli bawagizi baffe era sambadde nawe mbajja naali baleetedde ekyebiri abo bali mu sitwago teriyo muntu ayagala gavumenti ye n'akola bikolobero bikyayisa gavumenti teriyo muntu ayagala kitundu kye kati ffe twatuuka n'okwetuuma ebitundu byewaffe kubanga nze nga watuuse ekibibi ogiyita nambaga ekyalo kyonna kyafuuka buko nze njagala ekitundu era nze ne bwe mba nnyumba nga baaba ekibi banampulira batya nga nze nnyumba omwana waabwe bwenkola kino banaagamba batya kati abo abasajja b'opozitioni amagye agasinga naffe tulinayo abantu baffe abo balwanyi baffe era abataakoze fujjo ate be batali baffe abataakoze fujjo be baagala mwami Museveni ne buli ayakubye kibooko abo bawagizi baffe yaka nabo bali mu ssanyu bawagizi bamwe lukulwe era bali mu kuyogayoga congratulate era samubadde mwine essimu zaabwe n'obakubirako baga mwana twakigusizza abo bagusa buguza kintu era buli mujaasi ayakassa kibooko wonsangira bambi oyimirira ekyebiri kyo nkirina kati kino kyawukaddewo nekyanaba kuba kyeyayogera bwe yagamba nti nno opposition ekolagana n'ab'ebyokwerinda basobole okuteekawo sympathy eyo nga nti abambi nalukola bambi bamukubye nnyo abambi abawagizi be babakubye nnyo nafuna obuwagizi obungi kubanga nti obuwagizi buvaawo mu ebyo ebikolwa poliisi naye nga atagamba nti poliisi ekolagana n'aba opposition kubanga wabeerawo sympathy Judith mumanyi muyivu n'abakoba muyivu nibo bayonoonesa eki kati bwe tuba tulina obusobozi obuyingira ne mu gavumenti yammwe mututye nnyo mututye nnyo ate mutwebaze nnyo ne tuba nga tulina obusobozi obuyingira mu gavumenti yammwe ne tufuna n'ebyama ne tulagira n'ebikolwa mututye nnyo
ate era nabagambako wano lumu nze abasajja batusanga nga abo abapoliisi ne batugamba isima mutussa obwavu tuludde okulya ku bisikuiti tuludde okunywa ku soda mweyiweko ku nguudo eka nabakoba ndooza kakasa ebyange saabigamba wano nti abasajja batusanga ne batuga isima tuludde okulya bani abapoliisi basirwala nga ye ekizibu kye kyakulya ku bisikuiti buli lwabeerawo akacyankano konna ne bagenda mu bato baba wa biscuit n'akasoda n'amazzi n'alawensi ga Spice Diana kati Uganda wedukirako ngo ekizibu kiwa poliisi kulya biscuit na soda mama Uganda nyabo kati n'abakoba ndooza kakasa bitubagamba nze abapoliisi banze ne bayisima mutusa obwavu mwekyangeko tufune ku alawense tufune ku overtime tulye ku biscuit baagala biscuit kati wa poliisi nga tasobola genda mu supermarket kwagulya ka biscuit ka 13 ng'akaswama mu kwekalakaasa Uganda ebe etuuse wazibu nnyo lulino babawanga beef ng'abajasi batuutisa amasimu bane kabifu kaweddewo kabifu nga bakagira batya babawanga bifu ono mu Bukebe abo abagenda okugumbulula abeekalakaasi babawanga bifu buli omu bamuwakake naye abapoliisi bambi balina ennaku ng'ayinza okukaterekera omwezi mulamba bw'alyako n'atereka kati mukyala Nabakooba bw'omanya nti tulina amaanyi agagenda mu security yammwe kati Nabakooba alinganga bw'osanga omusajja n'agamba nti omukazi wange mukuuma nnyo lwakuba mayanja yanjoze n'amuzaalamu omwana ate olwo oba omukuuma nnyo yaba yakulemu okukuuma omukazi owange mukuuma ne lwakuba mayanja yanjoze n'amuzaalamu omwana ate oba omukuuma nnyo kati bw'oba otegedde nti security yammwe tukolagana nayo mutuwa obuyinza kyenkuwe nti lwaki nze nebazizza abajasa bakubye abantu kibooko kati namwe mutegedde nti abo bantu baffe batukubire ddala gwalabye munnamawulire omu yabadde wa TV ki omusajja abadde aleeta embooko n'amuganze gundi n'asirisa embooko yabadde Kandre Mugume oba NBS yabadde aleese embooko n'obusungu ono yabadde ku piki n'amugamba nze gundi ebyokuba n'abivaako oyo taba waffe bamanyi n'okulondamu abantu sawa badde gwe sakati oli ku kitanda ne Mugume olwalabye omujasi namugo wani ati nze staafu munno koli n'abivaako naye sawa yabadde ggwe era nze obwedda neralikireyo gwe Saimu ne Uganda nnyaffe nenga bano ke balinnyayo bakube bajjo kale nga tumaliriza olw'ekawempe Mengo yasituse netwala Minisita Sam Mayanja nemutwala mu kkooti ng'emuvunaana infact kabaka yawaabye kabaka ng'awaabira Sam Mayanja okumuvoola kusookera ddala okumuvumanga buli wadda okumukyayisa mu bantu be okungamwogerya amafuukuule n'ensonga endala yeyettaka yesinza okubeera emmanduso yeyettaka lyekaazi okuli abasikawutu ng'agamba nti sirya kabaka biki bina byayogedde awo so kabaka n'agamba omusajja ono asusse nnyo okuba ng'amuwalampa buli wadda Minisita Mayanja bagamba nti ono Minisita Mayanja alinga omutume ng'abantu bamutuma okwagala okuvoola kabaka n'obwakabaka bwonna kubanga buli wadda tabeera ku nsonga ndala yonna wabula kabaka ttaka lye okumuvoola n'ebirala bifaanako ng'ebyo kansoke nebaze Ssaabasajja
tweyanziza nnyo Ssaabasajja, tweyanzeege. Sijja kukunenya nti walwawo nnyo ne tusiimye Bwongerwa, ayi baffe, ayi Beene, Cuucu, Magulu Nnyondo, tusiimye nnyo, tweyanziza, tweyanzeege. Oyo musajja aludde ng'amanyira Kabaka. Ekisooka oyo musajja mu Congo. Sam Mayanja. Era Sam Mayanja yalijjawa. Abantu bangi beetumya amanya gaffe. Sam Mayanja mu Congo, Kongoli. Olaba n'ekikola kye kya Kikongo yennyini nnyini. Kongoli. Mukongo awedde emirimu. Nenze Sam Mayanja nkusaasidde. Kubanga Kabaka talinganga KCC ye. KCC wano gye bawaabira buli muntu agiwaabira n'agisinga omusango. Obadde okimanyiiko ekyo? Buli awaabira KCC agisinga omusango lwaki? Oba looya wa KCC yakolagana n'abawaabi. Buli awaabira KCC agisinga omusango. Kati Ssaabasajja Kabaka talinganga KCC ye nti onoogisinga omusango. Ate Ssaabasajja Kabaka teriyo musango we yali awaabidde n'ataguwangula. N'atawangulwa, n'atameggwa, ge mannya gaffe ago. Ge mannya ge. N'atawangulwa, n'atawetwa. Ssaabasajja tasobola kuwangula musango n'ataguwangula. Tasobola kuwaba musango n'ataguwangula. Ekyokubiri, Ssaabasajja munene nnyo. Kooti eyo bwe guba gukusinze okuliirira, Ssaabasajja oyinza omuwa obuwumbi n'obuwumbi. Waba bagamba okusinziza ku kitiibwa kye kyalina muliirire essente bwe ziti. Oyo agenda luzira nakumugoba ku bwa minisita. Kuba Ssaabasajja kiri ku likodi talina gwe yali awaabidde n'atawangula. N'atawetwa, n'atawangulwa. Ssaabasajja tamanyiirwa. Ssaabasajja tagambibwako. Cuucu, baffe Magulu Nnyondo. Kati Mwami Museveni ono mulaba. Mwagalako ekintu kimu. Alina waatuuka n'akuleka engo ne zikutabangula. Ne zikweriira ng'alaba. Abanga Kawakayima. Kati oyo yagenze. Sam Mayanja. Yagenze. Era ffe tulinze buwanguzi bwa Ssaabasajja Kabaka. Kubanga ajja kudda nabwo. Nenze Sam Mayanja mpozi nga sente onozijja DRC mu bakongo banno. Ali mu gavumenti. Ali mu gavumenti akola mirimu gya gavumenti. Gavumenti ene emala okukozesa kati walabye egundi kyemukola. Kino ekisajja ekisingayo obubi mu gavumenti. Ekitemula ennyo abantu. Aliwa. Kimajembere. Majembere. Olaba bwakaaba. Nalabako Majembere awo ng'agamba nti ebbanga sirya wala nnyo naye ndoza oba guno omwaka guwedde nga tugutandika oba nga tufuluma ogwo n'agamba mbu ajja kutta Bobi Wine. Kati ajjudde ebikolo Majembere ye musi w'abantu era mizimu gye gimutawaanye. Ne kati walabye akoze vidiyo bagenda kunzita pulezidenti bagenda kunzita n'oyo gy'alaga. Walaba yakunamira Obuganda. Kisa kya Mukama. N'okunamira ensi ng'amanyuma go makyafu kamala tulengeyo n'ebintu ebikyafu. N'olaba ensi kyemukola. Takyalina waajya. Famire yasooka n'emwegaana. Netugamba oyo mwana aliko ekizibu ky'ekika. Nemugoba ne mu famire. Ne bamuwa wa deputy RDC ne bamugoba. Kati ali awo ensi emukola kyeyagala. Ne Majambala. No Kongoli. Sam Mayanja. Ensi egenda kwaniriza. Egenda kusasula. Wanze nkweralikkiddeko ekintu kimu. Kabaka mu byafaayo by'Abakabaka teri musango gwe yali awaabidde n'ataguwangula. Ekyokubiri, Kabaka wa bbeeyi. Kabaka wa bbeeyi bajja kugamba okusinziza mu kiti kye tukusabye obuwumbi
150 kuba kooti gw'omusango gw'okulebula omuntu gw'okujolonga omuntu kooti esinziza kitiibwa kye kyenkanawa ku byakola byonna alina mission okusiiga ekifaananyi kibe nga kisiga Ssaabasajja n'Obuganda bonna. Nze ekyo saali kiwugize nnyo. Sam Mayanja yatategeera bulungi. Omuntu ng'otegeera bulungi, Sam Mayanja si gwe osoose okuba minisita, ate si gwe osembyeyo, ate olina state minisita. Gwe kyoga Sam Museveni akwagala nnyo. State minisita kyekifo ekisingayo mu kabineti y'abaminisita obunene. Lwaki akuwa kya Nabbanja ekyoba Ssaabaminisita. Wanaawe akulaba nti oli mugwagwa, otunula bugwagwa, wonna wakula kikongoli. Gwoba akwagala nnyo akyuse akolera essafo. Anti omukoledde nnyo akwagala nnyo. Kisangibwa kintu nga kiwumba tuutu. Kiwumba tuutu. Kati nze olina ebintu byose. Kati nze oyinza okuŋŋamba nti genda tuvumire Kabaka. Nenvuma Kabaka. Tosobola. Sisobola. Era kyenyinza okukuyamba sente zo nzikuliira ate ne simunyega. Kati oyo Katonda agenda amusasula. Muwala we juzi yafiira ku accident ku boda boda. Muwala w'oyo Saamu ku boda boda nemukuba nemuttirawo. Awo gonna maanyi ga Buganda, bunyivu bwa Buganda. Muwala we gwasinga okwagala. Boda oba yamukwanira nti ndo bakisaasi. Gwolaba omwana wa minisita atambulira ku boda boda nga n'abaffe tebatambulirako abatali ba minisita. Kakitegeeza nti oli bubi nnyo. Nze nina abaana abange 2. Either nkozesa taxi oba special oba my car. N'abaana abange sibakkiriza kutambulira ku boda boda. Boda boda njagala nze kennyini kuba nze onvuga nange bwe nvuga. Awo togendawo. Toyita mu bitaala sijja kusasula. You have to stop. Nze boda boda onvuga nange bwe nvuga. Oba tomuleeseeko nnyo olugezigezi omugoba. Teri kya bbeeyi nga bulamu bwo. Nzira abammanyi onvuga nange bwe nkuvuga. Kisobola kusanga bitaala n'ompisaako kugatudde tubirinde. Bw'oba mubiisemu mutuuse nga muli. Mugatudde tubirinde. Era nyumyako nti nasanze akasajja. Omugamba nti giwete. Tuddeyo olinde ebitaala bibite. Olwo teruba lugezigezi oluba lususse. Mulimu abaana kyova olaba mu kesisi wali ekitongole bakita enforcement. Nomanyi ki amakulu g'ekigambo enforcement kitegeeza ki mu Luganda? Enforcement kibanga kujja wantu mu buwaze. Very good. Kutulugunya oba kukaka. To enforce you. To enforce you. Kukaka. Era nze wa boda lumu yampisa ku nemuga sijja kusasula. Tudde tulinde ebitala bitute. Nakola atya? Era twaddayo. Fazali nkwongera mu 10. Nanga tudde muyinja kwongera 10. Nadde nemuga ndi munnange boda boda ovuganga bwoti. Ebitala bikulu nnyo eri obulamu bwo n'eri obulamu bw'abalala. Era ndaba akalumbidde nemuga nkwongeramu 2 tudde ku bitaala. Ne tudde ne bitala nemuga munne ensiba boda boda bazivuga bwe bati. Yes. Kati Saamu Mayanja yeye mukyamu era bano abawoza alikaye bamabega gwe bagamba nti genda gwe mu nnyanja nga naawe ogwamu babitugambanga mu buto. Anti guli ali ku mulimu. Minisita. Nze nkugambye sente nzaagala nnyo siri bulungi. Ndi mu mbeera mbi. Naye sente zo bw'ozimpa nti genda ovume Kabaka nzirya. Zo zirya. Nzirya. Naye sisobola munyegako. Olaba kwadde omulimu ogwo omuddawa. Yabadde ampa gwaki okuvuma nagwo mulimu. Yabadde ampa gwaki
mba muyigiriza butadde okumanyira abantu balala okuvuma nagwo mulimu abamu bagufuula mulimu oli agamba nti nze nvumira ssente bwezi nalaba omuvubuka ku social media ng'agamba nti nze kakati obayagala okukuvumira omukazi nga ku nsonga eno ebivumo 19 ssente bweziti oli ebivumo 15 ssente bweziti ebivumo 7 ssente bweziti nga mulimu gwo ddala kuvuma awo yayinza okukola kuba ni gavumenti eno ekoze ebintu ebitaabeerangawo gwokimanya ku posta emengo waliwo abaana mikwano gyange bo baziikula bafu era bw'oba obalina bulawuni waali awo emengo ku posta ali awo omusajja mumpi muvubuka mumpi mweru yo omulimu gwe gwakuziikula bafu kati gavumenti eno gye bujja ojja kusanga n'omuntu waga nsenya mannyo ng'oteekawo amanyo n'akusenya gavumenti y'abanakyema gyesooka kubuza mirimu abantu nebakaka okutondawo n'emirimu egiswaza n'egitaswaza tuvudulama nti abantu batonzewo obwamalaaya edda bwaliwo emirembe n'emirembe naye nga tebuli ku dimandi nga kati bwe buliko oli ayinza okugaana edda isima obwamalaaya bwava dda yesi bwava dda naye nga tebuli ku dimandi nga bwe buli kati ne kati okimanyi waliwo n'emirimu egikwasa ensonyi oli nagweyimirizamu ti gwe mulimu gwange kati gwovaayo ki omwana wadde ali bubi noga nti omulimu gwe gwakuvuma bantu yesi nange envuma nenvuma ntankudde bw'oba tontankudde sikuvuma bw'oyagala zaabika emipiira nga twabika tosasulwa kuvuma sasulwa kuvuma nevumira ntankudde amwe man of all seasons gwe wonsangira wenkuweera wakusangira bwe mutandikira teri kusaaga bwompa ekitiibwa nange nja kikuwa bw'otokimpa nange sijja kikuwa naye nga gavumenti yanakyemalira ebyo byonna byonna yonna yegenza ebireeta mu bantu baffe yegenza ebiteekawo kale bwetyo bwe tutambudde olwaleero n'omukulu Isima Lubega Ekibibi tugezezako okutunuulira ensonga z'akaluke kawempe tuzitunuulidde ebimu ku ebyo nga bwe byatambudde ate era n'ensonga za minisita Sam Mayanja kabaka gwe yatutte mu kkooti aga nti asusse okumuvoola n'okuba nga amisamu amaaso okumukyayisa abantu be n'ebirala ebifaananako ng'ebyo so kakati awo tulinze okulaba embeera nga bwetambula saba waliwo yambuuzizeeyo naŋŋamba nti Isima Lubega Ekibibi ebigambo bye byayogera nga birungi yeesogga ddi ekibiina kya National Unity Platform tibakwiye okulaba nga oyogerera nebbali bagala kyesogge ekibiina nkyagala nnyo bakama bange era mbaagala nwana n'okulwana ngaoli aboogeddeko nabadde namasaka eggulo nagenza okweyimirira abaana ba Nuupu ne lwakuba babatumye bayinza batuwa nga 28 lwe batugambye okuddayo naye temufaayo kasamba wagira nja kuyingira ne musooke mundekemu obudde omanye nze emmenya erikodi y'emu buli lwozungazunga mu bibiina ogwamu value buli lwozungazunga mu bibiina value ekugwamu nze natandika na reform agenda nefuuka FDC wadde FDC yafuna ebizibu nazzeeko bbali katono nyinza ogiddamu nyinza obutagiddamu tobeerangako mu DP sibeerangako DP nzira abantu basibone ssente nzize mpagira aba DP nzize mpagira aba DP nesibeerangako wa DP wadde n'olunaku n'olumu sibeerangako wa UPC zinatambulako ne Ken Lukyamuzi damani nanga isima ojamu musipi nalemwa sibeerangako nze ekibiina mwe natandikira ne kaakati wadde nazzeeko ebbali saagala kuzunga tosobola kuŋŋamba nti njagumira mu kibiina kino ng'ogenda ozunga buzunzi ebibiina tebyagala kuzungamu oba teri kibiina kirungi
buli kibiina kirina ebizibu byakyo ate gwe budduka mu kino ani akikutereereza olina kubeera mu kino mukitereeze naye nga abanuupu mbaagala nnyo era essaawa bwe liba etuuse ndibeegattako naye nga mbaagala nnyo mbamatira nnyo bakuli ku mutima bandi ku mutima guge mazima kale tweyanzeege kkiriza tukulekere ono olunaku olwaleero agangenze Geoffrey Mayanja tukusaba subscribing ku Emboozi mu UG ku Trendy n'abalala Buzz Sport Buzz Sport atule nga tutambula bulungi nyo kale tuwagaliza akaseera akalungi weeraba